agamba kati ntegedde nti oyo bwaggalawo oluggi oba n'aluggula aba kikoze kubanga ddala njagala. Barumi 8:28 Bayibuli kyeva etugamba nti eri abo bonna abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe we kuli ebintu byonna bikola olw'obulungi. Sisita, waliwo bw'otunula amazima gali nti ng'abakumenya omutima bangi, nga bw'otunula emabega ng'olaba tewaddika. Ye maama ate oli ajja osanga ye anaabeera mwesigwa. Brother, njagala tugende nawe mu future, njagala obeere wange, okakasa oyagala tufumbiriganwe. Nina entandikwa yino tujja kwezimba. Nedda nnyabo, saagala mukazi ataasoma bw'atatuuka ku yunivasite nkutwalawa. Nedda baŋŋamba ne mu famire yammwe muliko emyoyo gy'obwavu. Nedda brother, nedda tusabirigane, tusabe. Nedda nviira ku piki. Oluusi abantu beweesibako Mukama si yabaleese gy'oli, kubanga Katonda kyaleese gy'oli tokyesibaako. Abantu abamu bolemerako ebiseera byabwe biweddeyo ku nsi. Katonda oluusi akugaana omuntu ng'amanyi kalenda y'omuntu oyo. Nali ndabyeko abaakola embaga enkeera omwami n'afa. Tulaba ebyaddirira agenda okutuuka. Gwe yabadde agamba nti yamumenya omutima mbu yabisazizzaamu n'amunakuwalira nnyo, agenda okumutuukako nga mulambo gwa jjo. Gw'olowooza nti enzigizo ziggaddwawo, kumbe Katonda alaba enkomerero okuva ku ntandikwa. Yobu 14:5 Bayibuli egamba nti yateekawo olunaku omwana w'omuntu lw'atagenda kusukka. Yajjukira engeri byonna bwe bibadde. Amazima Mukama mponyezza obwannamwandu. Oluusi by'olaba ng'ebiyise, Katonda waffe abadde akutaasa. Sisita, tambula genda mu kubeerawo kwa Katonda. Gawuni ogenda gyambala, omusajja gy'ali. Olunaku lwo nga lutuuse ogenda kutendereza Mukama. Bayibuli egamba mu Ezeekeri 22:14 oliyinza okugumiikiriza mu nnaku mwe nditeeseza ebibyo. Baana ba taata, hanemuunu si yeesooka okwanjula. Balina okusooka ne bakwanjula ne bakkuba embaga, oluvannyuma hanemuunu neddako. Naye abaana b'ennaku zino ebintu mubigaba mangu. Ogenda okulaba ng'ebiro bikuyitako. Naye gwe agenda okukuuma obwesigwa, Bayibuli egamba eri abeesigwa nja kubalaga nti nange ndi mwesigwa. Bannange, yono yennyini. Amazima bye bayiseemu si byangu. Senga yabiyimiriramu biremesa, naye fayinale Mukama akikoze. Katonda kye yagatta teri agenda kukyawula mu linnya lya Yesu. Ogenda kulaba obulungi bwa Katonda, mwana wa taata. Bayibuli etugamba mu Yeremiya 29:11 nti ye Katonda alina ebiteeso ebirungi. Ennyonyi ogenda zirinnya, amawanga ogenda gatuukamu mu linnya lya Yesu. Buli kyonna ekyakuwandiikibwako Yeremiya 1:12 nti alabirira ekigambo kyo kituukiriza. Otukubiranga ku masimu ago ne tusabako naawe mu linnya lya Yesu. Oli wanika emikono ne weebaza Katonda omulamu, wabula ate osanyukirenga ne kino. Luka 10:2 nti sanyuka bulijjo, kubanga erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Ebyensi we biriba nga biwedde, bamalayika bali kunona mu linnya lya Yesu. Bw'otyo n'oyolekera eggulu. Tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa, bw'atyo bw'atugamba mu Bakolinso. Olyegatta ku kibiina ekinene eky'omu ggulu, kubikkulirwa 7:9 n'endaba ekibiina ekinene okuva mu buli kika na mu buli lulimi na mu buli ggwanga nga basisinkanye mu ggulu. Kristo Yesu, okumasamasa kw'ekitiibwa kya Katonda, the brightness of the Father's glory. Oyo agenda twegattako mu linnya lya Yesu. Batumidde nnyo era mbaagala nnyo abaana ba taata mu linnya lya Yesu. Oyo omwana Katonda omulamu eyazuukira okuva mu bafu, era olunaku lwaliro osobola okulokoka. Pasita, nedda nja kulokoka enkya.
era 27 negamba tewenyumiriza byankya. Ono abadde avuga boda nga tamanyi byankya. Agamba tewenyumiriza byankya kubanga tomanyi oba Mukama lwakuyita. Amosi 4:12 negamba weteeketeeke okusisinkana Katonda wo. Bakolinsi ekyokubiri 6:2 negamba nti luno lwe lunaku Katonda waffe lwakuwadde olw'okulokokeramu. Agamba kulokoka. Timoseewo ekisooka essuula 2 okuva ku lunya olwokusatu okutuuka ku lwokuna. Agamba nti kino kyekirungi era ekikkirizibwa maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala abantu bonna okulokoka. Bagambye nti ayagala abantu bonna okulokoka. Ku sitayimu eno waliwo abeebuuza nti ndi mu katuliki. Akatuli tokeebuuza, ffe twogera ku ggulu, twogera ku bulokozi. Agambye nti ayagala abantu bonna okulokoka era n'okutegeerera ddala amazima. Kale nno munnange, bw'oba oyagadde okwetwalira Kristo Yesu okubeera omulokozi wo, oluggi we luli, oluggi luggule, yingira ng'obudde bukyali. Ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, olunaku lwa leero nga sikakiddwa, nzikiriza n'omutima gwange era nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Nsonyiwe ebibi byonna, amannya gange gawandiike mu kitabo eky'obulamu. Olunaku luli nkusisinkane mu kitiibwa. Kale nno bw'oba ng'olokose osobola otukubira ku ssimu ezo ne tuyimirira naawe mu kusaba ne tweyongera okulaba obulungi bwa Katonda. Bino by'ebiro byammwe eby'okukyalirwa mu linnya lya Yesu. Abalokole bino by'ebiro byammwe eby'okulaba obulungi bwa Mukama. Abampeera omukisa Yesu, abaagala okuyimirirako naffe mu ssente n'ogamba nti minisitule yammwe nange njagala njiwa omukisa. The door is open for you. Osobola okuyita ku MoneyGram, mu Mobile Money, Western Union, mwenna abali mu mawanga g'ebweru. Ate n'abali kuno zeze ennamba z'okozesa ziri mu mannya agasembatya Fred Robert. Wamma yingira mu biro byo mu linnya lya Yesu. Amiina. Shut